Yama demikomi de Gaza rwaga kabinika bakuba ndabisa sagala kusinika banji bajeyita buza ku everyone buza ku ejeman amazina mugagende pola temubukuta yeji bamu ye temubukuta. Rap it to them Gaza Uganda they asomene dadi amini etano. Oh. Okay. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukusanyukidde okubanga ne ku mulundi guno okyaliko okubeera nga otwekuumiddeko. Omukulu agenda bakweyanjulira ye kennyini. Fik, omulabi wa Blaze Media yeetaaga okumanya Fik Gaza mu biwonvu oba mu deeper inside. Gaza inside Gaza kubeera mu Gazaland. Shegeera kati abantu abageto biti bandabanga munye ekintu kubanga Gaza tubawamu. So kwe kuntutala okuntuma Gaza kati lya Fiki lyali Shafik ne balitemako yayituma Fiki. Abalabi abasinga beebuuza lwaki Fik Gaza erinnya ly'ekikaali kwe katayagala lyanjuluza eri ensi erimanyi. Saga lyanjuluza simanyi lwaki nange boy. In a brief, music omuyingira ddi era omutandikirawo? Music namutandika dda 2018 kuba nali sina kuba hit abanga sitena kuntegeera. Naye nagenda nintandika okuba nga nkimanyiza nkuba music ku music bako nafuna oluyimba olulungi olunampisaawo nemanya n'abantu kye baagala. Tell us about your stay at Fangon nga tonnatuuka vaawo. Nali eyo ngerawo bimanyi just era byamaani bigaana nenvaayo. Okay, tukulaba nga obaddeko ku Fangon Forest kaseera ate katono ne tukulaba nga oli ne Mayanja family. Ojja otya okubeera in terms with the Mayanja family kubanga be bamu ku bantu betumanyi nti bali solid tebatera nnyo kukolagana n'abantu naddala nga ggwe? Bakolagana nnyo n'abantu abali solid ngabo. Bonga bonda babali solid okubawangaaliramu oba okukolagana nabo successfully. Omulabi wa Blaze Media omukulu ayina wana amagye ng'agasukka ku g'abantu ayina embwa kino kimishoni bakisibe wano batukakanyizeeko ku mbwa. Omukulu abadde akyagezaako tubulira mbadde nkugamba nti Mayanja family bali solid mu mbeera nti kizibu nnyo omuntu okubenyumirizaamu okubeera ng'awangadde nabo oba successfully kale kye mba njogera nga ggwe. Nange ndi solid gyegamenti nabo bakolagana n'abantu abali solid singa oba oli solid mu ngeri endala oba endala obeera solid mu bya music era bakolagana naawe obeera solid mu ngeri endala gye baagala era bakolagana naawe. Okay, kitegeerekeka. Waliwo ensonga ezizze zibeerawo era nnyingi mwaka guno nga gutandika sinnaba zidiginga deeper into them naye tukyagendako tukubako wano nawali mpola mpola. What transpired you to do a collaboration with Jose Chameleon? Ku nsonga ezaali eri okwawukana gwe ne Fangon Forest oba it was upon your desire? Andoza mukama yakisalawo kiweeyo ekityo kubanga zisaanoonya Chameleon mu lwa tukola oluyimba. Wabula oluyimba yalusiima nga ate yansuubiza dde oluyimba n'asalawo ampe olwo lwe tuba tukola. Atulaba nga musical janeyo yali yakatandika ndoza butandisi n'okuba hit song era n'okukolagana n'omuyimbi legend omunene nga Jose Chameleon tekitera bakyangu era bangi bakisabira essala ne batakola ne batakifuna. Golooza biki ebikusobozesezza talent oba kubeera nti oli solid nga gwe bw'ogamba? Akyomanya Mukama ali wamu n'abantu abali real. Mukama ali wamu n'abantu abaddala. Kale nze ekyokuvaayo ebyo nenfuna collab wa Chameleon si nti mboba Chameleon ayagala teekawo beef. Nze nange kyaneewuunyisa nga wekityo kigenze. So kyekyeganya nti Mukama abeera n'abantu abali real. Okay, nga tetunasala line. Fik Gaza, ekigambo Gaza nga wakinyonyodde kitegeeza abantu abawangaalira awamu. Fik Gaza tukumanyi ng'omuntu w'omu Makinde era n'abalenzi abakukkiririzamu abasinga babeera wano Makinde. Tuwulirako nti ate Fik Gaza asibuka Kawempe. Ki ekituufu ekiri ku ekyo? Mbeere no Makinde era gye nsibuka Makinde wansi katwe mu nkere. Ginaveeyo. Okay, Fik awo agezezzaako kiryalinga abamwesibako oba abagezaako mu paatiika ekyokuba nti ava mu Gaza yeeri
si kituufu. Fiki wawana Makindye era abasinga bagamba mbu yakulira Makindye. Nze nkulira ekyomanya sikulira Makindye wokka. Bageto yuti bonna abasinga bantegeera Embalala buli wamu buli geto gy'omanyi mulimu Gaza awo Shegera. Kati kitegeeza nti kintu kye tutondawo kigenda kiyingira mu baana. Abaana balina kuba wamu bageto yuti. Fiki wano tukulaba nga yes you've just entered the music scene naye ate oyagaddwa kiri evident nti abantu bakola ki bakwagala online and offline tukulabye ku music shows nga bakwagala. How do you feel about the love Bannayuganda gye bakuwelcominze nayo mu music industry? Kimpa isanyu kubanga abantu bangi bali bamanyi tetuli bayimbi oba tuli ki naye bagenda okizula ate kulasiti nga tuli bayimbi abaddala era luli bali tebatubonga nako we tuba tuyimba naye kati genda oyimba ng'olaba vibe dede Kitegeera. Waliyo abantu Ssekinoomu abakuzaala wange ebiseera biri nga naye essaawa zino bw'oba ng'oli waggulu bajja ne bakubongako. Gye bali kubanga olidde amaanyi g'abantu kati amaanyi g'abantu kasita gakwatamu ebyo byonna oba oli mu malabudde baba balina okubongako baba baagala oba tebaagala. Okay, let's talk about your relationship with the Mayanja family. Ekikugatta nabo wakitugambye. How is your relationship with the Mayanja family, Palazzo, Jose Chameleon, before we go any further? Nze Chameleon nabategeera dda era nga mu kalulu tubeera nabo tambula nabo tunoonya akalulu. Tumanyi edda nze nakubangamu obukonde bwa street biki Chameleon nga tumubeerako nga obimanyi nga tosobola mugambayo nga wetuli. Waneeno olabikira ddala nga oli cool before you step on stage oba n'ebyo bye tukuwulirako nti nakulabako nze kennyini ku awards wali ku Galaxy zina awards nga birala muko okusinga ne bwe nkulaba wano nti wano nkulaba nkubongako ne wali ndooza kyali kizibu nnyo n'okusala okusembera we wali era nadduka nga neekukoma nga ndaba ekiri wali kiki kirala kyekireetawo embeera eyo ey'okuba nti olina colors ziringa 3 ez'enjawulo wano tukulaba ng'oli cool guy down to earth ate bodde eri bannaye ne kiba kirala. Kyenayimba kye kituufu kyennyini oyazoleya gwe olaba nze nakulumbaga nakolo era nalumba oyo yali anzoleeza eyo kala era tojasanga nga numbye omuntu nga tanumbye oza bangi baliyo tusoba malirako oba ne tugaba kale katubakoleka amawulire naate baate batulumbye tulinawo mutandikira naate oli akulumbaganye gwekola ki. Kati mwe temutya poliisi kuba twalaba amagye gaaliwo ewabweru gaaliwo ne munda ng'era abakuumi bakola ki weebali era be bagezaako bataasa wakati wa ttiimu yo ne ttiimu ya Fangon. Mwe temutya poliisi mmwe? Poliisi naye tusayingira ebya music. Poliisi erina byeyingira erina ebibikwatako bo nga ab'ekitongole ekya poliisi kati ebya music babyagaza si bayimbi oshegeera. Okay. That aside, watwala award ya breakthrough artist of the year. Kikyoyogera, how do you feel okubeera nti amongst all artists kubanga si gwe kali talented ya Uganda okuba nti gwe wangula award eyo kola olunaku? Award eyo nali musanyufu nnyo kubanga abangi abali bazoleyo gwe mwaka biki tasobola biki naye kulasa ate we nagireeta nawulira essanyu ninga kati ate n'endala njazireeta. Ate waliwo abagamba mbu kiraka kye kyakuviirako okutabuka kubanga award nga tonagifuna buli kimu kyali bulungi ne kasita baakuyita okunona award n'okuperforminga awo tewaddamu kubeerawo mirembe. Nedda badimba nze kasita nafuna award yange era nafuluma bulungi neŋŋenda. Ate n'ofuluma ebweru mbu amakubo gonna ne gasalibwako ng'abasajja tebalina we balina kuyita. Ndowooza ekyo kiri mu bafaani naye nze sikimanyiko. Nakomawo ndowooza abafaani bo basigala eyo nga bakola byabo. Okay, omulabi wa Blaze Media tukyagenda mu maaso ne Fik Gaza. He's a cool guy nga w'omulaba. Tuli wano ne security ye tebalina buzibu. Wadde nga we tubeera eri naffe twekwekeramu nga tulina kudda wansi n'obukamera bwaffe ne twekweka tulinde ate kola ki embeera okuba ng'edda mu nteeko. Nze Blaze Jordan Ssennoga okuba nga nkutuusaako omukulu wa
simanyi nkambi we bagiyita naye nga Gaza Republic Fik Gaza owa Gaza Republic Fik olina akantu kaliko okola akantu ako kafuuse signature era abaana abato abantu abakulu abawala TikTok ndoza efuuse nga engombo ba introduction bokawulira nomanyirawo nti oyo Fik Gaza. How do you come with that idea? Andi kati ngombo nyingi mbantu kati so ye ngombo nga teri nga yabalalu oshegera ngoline wakoogera kali simple oshegera kati nze nyinza oba nkwogedde bubi naye kaweemu kuba abafaani bakwagala katuwe mukka only that. Yama demikomi Gaza lwaka kabinika bakuba ndabisa sagala kusinika banji bajeyita buza ku everyone buza ku ejeman amazina mugagende pola temubukuta yeji bamu ye temubukuta rap it to them Gaza Uganda they asomere dadi amini etano kizibu nnyo wane Uganda okuzula talent okugamba omuyimbi nti tuwe n'atasooka ate kugamba nti ate mumpeereze glasses ne nyambale n'omuweerawo ndaba nga kyanjawulo nnyo there is a talent in you. Few days ago ndowooza like 3 days nalabye Shiraga Shumba ku uploadinga ku Twitter ngagamba do you know how talented you are? How do you feel about socialites okubanga babaddewo in the entertainment sector okubanga they are talking about you? Abo bantu abalaba ekituufu kubanga balabira wala balabira ddala ekituufu kata otobanyuma tobazole ya boy Ayogede kyekyo kyennyini. How did you come to do a song with Conscience? Kyajja kuggwe na Conscience oba Chameleon ne Mayanja katugeze nti the Mayanja family yakulinkinga ku Conscience? Ndoza era the connection yeyo kubanga oluyimba walusiimera ndoza abalutumbudde be Mayanja family kati respect to them. Collab eyo ngemaze okuggwa Conscience ndowooza nga zeeyo yakola tweet actually ku Twitter nga yamaanyi ngagamba nti the world has to know who Fik is. Nentunuulira sometimes there are certain things you see nolowooza nnyo nogamba why Conscience on Fik, why not on other people. Kati ekintu ebintu ng'ebyo gwe kikuwulikikira kitya era gwe makulu kigofuna mu ebyo Conscience byakwogerako mukoze collaborations akuwandiise ku kutugwe oguliko following y'ekika ekyawaggulu ennyo ebintu ebyo how would you relate? Kigamba nti mukama taya muntu lukwe ku last leero tuuka nawe n'owangula kuba kati ebintu ng'ebyo naye sisuubira nti kisaana okutuukirira shegeera naye sinze yamugamba bakikole okuba nakoze naye oluyimba naye muli era abalaba ghetto youth naye already naye ghetto youth shegeera mbagamba nnyo ghetto youth mwe muva buli kimu mwe muva talent ez'enjawulo abantu abasinga ab'ekibero basanga baveeyo wansi mu ghetto kati ekyo nze kyanewuunya ate ku last ne kiba nga tekinewuunya nnyo kubanga mba nkimanyi nti n'omulala ajja kikola. Gwe nga Fik Gaza olowooza kikuteekawo era kikwongerako kyenkana ki? Kinyongerayo ddala bantu bangi babeereeyo ng'agamba Fik tasobola bikiya kati kimu ekifaananyi kirala naye wakalabako ako agamba bannange omuntu gw'ennwano tagenda wekiri kati awo byonna mbambira bulabi jjukira ate nze sibaabudde kubanza onyiiza leero ekyano gya nombonga nga nakwerabidde kushegeera. Kati nno wakola tweet eyo twalowooza oba sometimes we can read and fail to interpret oba okutegeera kiki oli kyategeeza ne tugamba Conscience ayagala kusayininga kubanga bamu bagamba nti has co-signed Fik Gaza. Ewamu nga kiyinza olabakanga enkolagana yeeyongedde gwe kikyowunzika nakyo ku nsonga eyo tugende kunda. Nze ndooza alina kiki yalaba mu nze nange kyesitamanyi nze kankanye kubalaga kankanye okuyimba. Tukkiriza ekyo kubanga okulukuta ate nga tosoose kwerowooza okulukutirawo immediately. Fik Gaza mbadde nsaba oyogere ku nkolaganayo and what plans do you have okugyawo beefs eziri wakati wa Fangon Forest ne Gaza Republic? Okugyawo that negativity oba okugyawo beef eyo kisoboka? Asimanyi kubanga buno obudde bongabo
bali mu yaabwe yakwesaaliisa ate naffe tuli eno ffe katukube omuziki gwaffe nabo bakuba omuziki gwabwe tunalaba mu maaso awo. Ndowooza yali it was in March sijjukira date oba yali 10th March when I saw you. It was a Friday kyenzijjukira ng'ogenze ku kitebe ekya NUP era ndowooza ne munyumyamukko ne president. Ensonga ezo tezigowinga political, tezikuteeka ku political side okubanga obikaminze political ate naawe kibi nnyo omubongako. Mbuuziza bwangamba si kibi era okitegere si kibi principal mubongako ogenda n'omubongako ko boy. Twalaba nga bakwaniriza era ndowooza bwe wavaayo ba foot soldiers aba Nuupu ne basayiningirawo immediately. Kikuteekawa era ggwe kikyokyogerako katugeze generally nga ggwe okukyalakwo ku NUP headquarters. Goine kitebe kira kiwali ondabyeko. Sina we nali nkulaga. Wewe wennyini weewaka. We watuufu. Weewaka si we watuufu. Okay. Okay. Kimmanyi bangi abalindiridde ku nsonga eyo owulira ki ekiva mu Fik Gaza okuva lwe yaviwa Bobi Wine. Bobi Wine tumanyi nti ghetto youth era naawe oli ghetto youth naye ki ekikusindiikiriza oba ekikusikiriza okugendayo kwolwo olunaku olwo? Kubanga numirirwa kyaliko oba ndi wamu naye. Ekigendererwa kyaliko? Ndi wamu naye. Kyonna kyaliko ndi wamu naki. Naye. Okay. Guno omwaka 2029 ndoza twakamutandikira twakava mu kaseera ka love. Omwaka gukyali party esinga obunene. What plans do you have for your fans ku 2024? 2024 tulina music mungi. Tulina kwatambula ghetto ez'enjawulo. Obusente bwe tukoze guno omwezi oba myezi egiyise tugiyeko obutonotono tusobole okudistributinga mu bataano baffe okubateekamu awo batayina mu ghetto kubagulira ku kikumba ekya DT biki kubagulira ku bintuntu nga obimanye bya ghetto kubagulira kamere tugenda kikola mu maaso awo omwezi ogujja nga nva kutuwaza ebweru inshallah. Oyogedde ku tuwa nenzijukira nti waliwo tuwa gy'olina oba show eri Dubai. Yogera ku kusheyo. Tuli Dubai nga 8 omwezi ogujja. Era basaba abali e Dubai tubeereyo ffena tulisibise tusobola balaga nti tebasobola. Tulina tuwa e South Africa nga 2 guno nga ogujja tusimbula nga 29 wano. Tulina tuwa ze London, tulina tuwa ze Qatar. Nyingi masa ngena kwa muzima. Tunaddamu okufunako wano e Uganda kotandisa okugendera ddala eri bana akukkiriza okukomawo wano ate kati jukire n'owaka shegeera genda ne weesaalisa muno bakubamu awo n'okomawo kikinaga Gaza to the world n'abeeri bagenda twetaaga nga betukola ate nga naamwe kiba kibakolera tuba tuvimbisa Uganda to the top wekiri wakitegedde dda netuzwa ku baana ba ghetto shegeera. Okay, tweyanziza nnyo kati obubaka obusembayo eri bafans bo naabo abakuinterpretinga mu ntegeere yaabwe abakuyinako ka negativity a general message to all your fans in Uganda. Bona mwena abamanyi abatakimanyi oba mwena mwena abamanyi nga gwine ekintu kyondoolezaamu nga kibi ojategera maaso awo siri mubi ojategera nti ndi ghetto youth ojategera nti ndi waddala anytime kinasinziira nanze sirina buzibu mwongere okuwagira mu muziki waffe tuleeta bipya buli lunaku tulina accounts ez'enjawulo mutufollowing tuteekayo buli lunaku ebintu ebipya so kyakabi n'abatuwagira mweyongere ddala otuwagira tuwanike mpaka to the world. Okay, tuyanze tubadde n'omukulu Fik era nga president wa Fik Republic wa Gaza Republic mukulu Fik Gaza tunyumiddwa akaseera nga otukyazizaako wano ssebo ne bannange webale nnyo okubeera nga oli Chakabi boy, big up on yourself.